na kijjawo ekitegeera nemuleta ewaka nga nkigenderedde because I had to do revenge. Ekitegeera, first of all that guy yali tampa sex amala mu buliri. Okiwulira? I cheated nga nkimanyi. I did it purposely. Owulira? Nenetaggayo oyo n'abeera ewaka. Ne mugamba onagenda abeera naffe muganda waffe nga takimanyi. Owulira? Ne tubeera ffenna mpaka we twasenguka ne tudda mu nnyumba ennene. Bw'otwali mwene ennyumba saapakinga n'oyo guy oyo Junior. Twapakinga nga tuli mu nnyumba empya. When we fucked, that's when we recorded that video. Nengambe no video ngenda gitereka njiraga ono omusajja mulage the real Shan ngali mu sexy. Okitegeera? Kuba omusajja yali tampa sexy, yali tamanyi kyakola, nganzanyirako. And me I hate someone yefuula nti amanyi kyakola nga talina kyamanyi. Okitegeera nga tamanyi kyakola. Owulira? Anengamba n'omusajja asaaga ngenda mukolako revenge. And I brought that guy at home n'abeerawo. We fucked bwe twasenguka ne tudda mu nnyumba ennene. Owulira? Oyo muganda wo? Iye. Nga nenkwateka video nenkakola ki nenkatereka. We fucked. We fucked. Okiwulira? Naye nakikola nga mmaze kitegeera nti ono bba wange bezina nani? Shandips agamba nti ekintu kino yakikolakola revenge ku bbaawe. N'aleeta boyfriend we n'amulimba nti ono muganda wange ne babeera mu nnyumba. Omusajja bw'agenda okukola emisana nga Shandips yejavaana ne boyfriend yakikiggwe. Bannange nze kankubuulira ebintu bino bulijjo mbireeta wano mu mboozi nga mulowooza tebiriiyo. Kaakati biri ku bantu bennyini be mumanyi obulungi. Ogenda kuŋŋamba ki? Yaleeta omuvubuka waka n'agamba omusajja nti ki? Muganda we ng'ate bbaawe. Omusajja bw'agenda ku mulimu ne basigala nga beejavaana n'omulenzi ate ne beekwata n'ezi vidiyo. Agamba nti vidiyo ezo yazikwata ng'ayagala kola revenge ku ki? Ku musajja. Nti wanaamukyayira bw'ati azimusindikira azimulage omusajja abeere heartbroken. Oh my God. Bannaye kambabulira abantu kabalina waaka. Abawala balina waaka kankubuulire. Teweetaaga kuteeka waakawo ku mutimbagano. Abakazi balina waaka. Golowooza amaduuka agatunda ekitiribiita, agatunda simanyanga putulu simanya bikyolowooza bani ababigula? Bakazi banno be babigula. Teweetaaga kuteeka waakawo ku social media mbu abantu bakulabe. No, I'm saying simanyi manya gaabyo naye like njagadde mbasigire ekifaananyi. Okitegedde? Nti olowooza abantu abatunda ebintu ebyo mbu simanya ebintu ebikola amazzi, simanya ekitiribiita, simanya mujje mugula akashera. Olowooza babiguza baani maama? Babiguza bakazi bannammwe. Abakazi balina waaka wanene e Kampala kambabuulire. Naye nze buli katambi kendaba akafulumye omuwala ng'alowooza alina waaka. Nze sirabawo waaka. Segu buyitiridde ku TikTok bannange. Omukyala oyo gw'olaba mu kafaananyi awo, bakyala banne bamunoonya bamuloope ku poliisi. Omukyala oyo gw'olaba Seeka yakwata ekibugina n'akiteeka bw'ati ku TikTok. N'akyanjala omukyala oyo gw'olaba awo. Kaakati omukyala oyo oba ayina abaana? Nze mbuuza. Olowooza ayinayo ku baana? Ayinza okuba bamulekwa nga bamulekera nga talina kyamalisa yasalawo ayanjala ekyo. Nga yafiirwako bba. Nze oyo omukyala munoonya mukoleko interview. Njagala nnyinyonnyolemu ekintu kino akikola ata. Kuba bannange kintu kusiba pini oteeka ekibugina ku intaneti si kyangu. Anna olaba omuntu akugamba nti ndagaako kati ni bwoti ng'ali omu nga siba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutya bannange? Kansubire muli fine. Yenze Hadija Kigozi ndi wano okwogera ku bigenze maaso ku TikTok. Mwebale kutya, mwebale kusubscribinga. Bannange, ani yaleeta omuze gw'okufulumya nudes z'abantu? Seeka, ani yaleeta omuze gw'okufulumya nudes z'abantu? Naakalaba nudes oba okuva mu bawala nga ba mirundi ebiri okuva olunaku lw'eggulo?
Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwe bale kutamba bale kusubscribe nga oba oli mupya nyigira akagamba ka subscribe okubeera ngo neeyungako bulambalamba shoji tudde munze kabwenti bwannamunigina eki kiggwe Jebukeredde olunaku olwaleero nga Shanips atuyemu obutambi ate nga yeewaana bitya naye zebaneeza abawala sibategeera kankubuulire omuntu avaayo ne yeewaako obujulizi n'agamba nti nze ebifaananyi byange nze nabikwata nnaku lwa nsonga bweti ne bweti nzikiriza nkuteeremu amaloboozi olunaku olwaleero aga Shanips ng'ayogera ng'agamba nti omusajja yakimukola ku lwakubanga yali ayagala naye akifiiri ng'awulire we kiwulirikika n'asooka omwana ow'obuwala atunnyonnyola ebyaliko oli omusajja bannange TikTok egenda tusuula eddalu naye kambabuulire byonna bikole mu bulamu bw'ensi eno naye tokkiriza okwekubya ekifaananyi ky'obusegu n'omuntu nga mukyakolagana kuba tomanyi ddi lwe mugenda kwawukana kankubuulire tomanyi ddi lwe mugenda kwawukana saawa yonna omuntu akyuka saawa yonna mwawukana bwe mbeera nga muli mulaavu si bwe mubeera nga mwawukanye omusajja nkugambye akukyawa n'akwerabira nti gwe Hadija Kigozi nga ne bwe bamugamba nti kwate emmundu ogenda otukubira omukazi oyo omutte ng'akuba n'akutta kyekibeerawo nga mwekubisiza ebifaananyi by'obusegu omuntu bw'akukyawa aba takyayagala kumanya kankubuulire ebifaananyi abita ate bw'aba musajja akulabe ng'oli mulaavu n'omusajja omulala oba omuhaatinge mukwana ajja bbiwa babbulooga oba okitegeera so gyebukeeredde olunaku olwaleero Shanips yabadde anyumya ku live emu eya Shadia wa Kyagulanyi ne Deno official Mr. Lugambo Nation bwati bwe yawulikise ng'ayogera nsaba tuwulirize bulungi era muganda wange ekyo sigenda kijjawo ekitegeera nemuleeta ewaka nga nkigenderedde because I had to do revenge ekitegeera first of all that guy yali tampa sex amala mu buliri okiwulira I cheated nga nkimanyi I did it purposely owulira nenetaggayo oyo n'abeera ewaka ne mugamba onagenda abeera naffe muganda waffe nga takimanyi owulira ne tubeera ffenna mpaka we twasenguka ne tudda mu nnyumba ennene bwetwalimu eno ennyumba sapakinga n'oyo gayi oyo twapakinga nga tuli mu nnyumba empya when we fact that's when we recorded that video nengamba eno video ngenda gitereka njiraga ono omusajja mulage the real Shan ng'ali mu sexy okitegeera kuba omusajja yali tampa sexy yali tamanyi kyakola nga nzannyirako and me I hate someone yefuula nti amanyi kyakola nga talina kyamanyi okitegeera nga tamanyi kyakola owulira anengamba ono omusajja asaaga ngenda mukolako revenge and I brought that guy at home n'abeerawo we fact bwe twasenguka ne tudda mu nnyumba ennene owulira oyo muganda wo iye nedindiwakinga nenkwateka video nenkakolaki nenkatereka we fact okiwulira naye nakikola nga maze kitegeera nti ono bba wange bezina nani nekyali wange sooka ove ku byono ate ebyono naye byo birala kati ako video nenkatereka ako ka video nsi yali akalina nze kadde no owulira nga nkimanyi ngenda kyo olunaku lumu mukalage ebbisa mugambe wankola kino I also did this owulira nenkatereka nga nkimanyi nze kakalina n'oyo gayi yali takalina saakamuwa mpulira nze ebyo bisa oyo fine guy byagamba mu bisa twali tumuyisanga byewaka nga ndeeta abasajja tewaliwo omusajja mulaye yenna gwe nali ndeese ewaka okuggyako oyo ani Junior pozi ne muto wange owulira nedda twali tubeera ffenna okiwulira ati agambe nali ndeetanga abasajja yajjanga netubeera ffenna mu holidays naddayo ku ssomero owulira kati oli ku Lugambo Nation wetamala fakinga n'oyo gayi aka video nenkolaki nenkatereka omwaka ne guggwako gwa 2025 ne tudda mu 2026
But when I'm 26, nasoka laba fine girl live, yali live. Owulira. Oba nze yali live, oba fine girl yali live. Simanyi beera bati naye message zaabwe zindaga batandika okwogera last year okitegeera. Kati bwe naye fine girl live beyo sa twate tuli ba mikwano ne tufuka ba mikwano. Fine girl natandika okujjanga ewaka. Simanyi oba nyegenyege ya last year sagenda munyegenyege. Bebagenda bisa yagenda, but they told me yali n'omuwala omulala munyegenyege. Owulira ne baŋŋamba era yali ne fine girl. Waliwo omuwala bamuyita Shiba yaŋŋamba. Naŋŋamba bawo twamulabye nani ne fine girl. Ne mbagamba tewali buzibu okitegeera. Kuba nali mmanyi fine girl nga bwali kyali wange. Tagenda kukola kya busiru. Ate ne bisa naye manyi tasobola kukola kya busiru. Owulira ne babeera munyegenyege ne bakomawo. Bwe bagenda munyegenyege simanya biki byatuuka wamma. Bwe bakomawo omusajja n'aŋŋamba abawala abaddeyo nga bamwesibako biki nga bamwagana ye yadde tabaagala. Ne mugamba bisoza sikumanyi. Ne mugamba okay tewali buzibu. Ebiseera fine girl n'abanga ajjanga ewaka. Owulira nga tubeera ffenna ewaka nga fine girl asiiba ewaka. Ebyo fine girl byawoza mbwe wange talina wowe. Owulira that girl yajja ewaka nga talina nnyumba. Oba ebiseera yali abeera wama oba wazadde waabwe simanyi. Yajja ewaka ng'agenda noonya nnyumba n'ajja ne tusula ewaka ffenna. Ne tubeera ffenna ne tufumba emmere ne tulya. Okitegeera n'amala n'abanonna n'akyusa n'agenda n'agamba kagenda anoonya ennyumba. Ne mugamba kale tewali buzibu. Ompulira. Bwe yagenda ne tubeera awo ewaka. Oyo gayo bwagamba mbuno namulya omulundi ogwa gumu. And I was doing revenge about my man Tiankola. Iye okitegeera. Kati omusajja bali beerya ne fine girl. Owulira. Sikimanyi nga nze manyi just ba mikwano. Anishani okiwulira mwelya n'oyo guy nga mwalya mu recording ye. Anenda twale tetwe recording kati video ya fulumete oba yali wait. Okay, mwe recording. Nga fine girl obeerya n'oyo musajja. Nze nga numanyi oba just ba mikwano nga obeera ng'omanyi mukwano gwa bbaawo nga mwina emboozi okitegeera. Oyo omwala ng'ajja ng'abeera ewakadde nga simuinaako buzibu. Owulira. Naye anyway byonna sigenda byogera njagala twogere ekyabaddewo kati. Nze kye nategedde those guys were fucking. Naye nze bwe nabimubuuziza omusajja. Banaye omuzadde andaba eyo bano abaana bonna bato ate nga bali mu teenage age yaabwe. Bakyali bavubuka abato. Nga bw'ogamba nti 22 years, 23 years. Naye abaana ebigambo bye boogera n'ebintu bye bakola. Bannange olema tusabire abaana baffe. Bakola ebintu ne bazadde baabwe batasobola kukola. Kaakati nali neebuuza empalana ya fine girl ne Shanlips Weaver. Ntegeddewo olunaku olwaleero. Kitegeeza nti fine girl yatwala bawaani wa Shanlips. Kyova olaba balina embiranye ku TikTok. Ba fine girl lumu yavaayo n'akola video n'agamba nti Shanlips yagenda mu basawo n'amuloga. Yagenda ku musawo amuloge. Mbona engeri gy'aliko empewo n'abiroota biki story yali mpanvu nnyo abali ku TikTok ndowooza mugimanyi. Be bano abawala babiri benjogerako mu kifaananyi nga w'obalaba awo era nga ba mikwano. Bannaye oba emikwano gy'ennaku zino gy'abaaki. Naye gye emyaka kankubuulire byonna bisoboka. Omuntu asobola okwagalira bbaawo ng'ate mukwano gwo around 2012 paka ku 25 awo. Omukazi yanyumizaako abawala babikola. Omuwala wa myaka 17 yamulemya amaka. Kaakati abatulaba olunaku olwaleero nkakasa emboozi ogiwulidde bulungi. Shanlips agamba nti ekintu kino yakikolakola revenge ku bbaawe. N'aleeta boyfriend we n'amulimba nti ono muganda wange ne babeera mu nnyumba. Omusajja bw'agenda okukola emisana nga Shanlips yejavaana ne boyfriend yakikiggwe. Bannange nze kankubuulira ebintu bino bulijjo mbireeta wano mu mboozi nga mulowooza tebiriiyo. Kaakati biri ku bantu bennyini be mumanyi obulungi. Ogenda kuŋŋamba ki? Yaleeta omuvubuka waka n'agamba omusajja nti ki?
muganda we ng'ate bbaawe. Omusajja bw'agenda ku mulimu ne basigala nga beejavaana n'omulenzi ate ne beekwata n'ezi vidiyo. Agamba nti vidiyo ezo yazikwata ng'ayagala kola revenge ku ki? Ku musajja, nti wanaamukyayira bw'ati azimusindikira azimulage omusajja abeere heartbroken. Oh my God, this is too much, right? Kinene naye bannanga abaana ab'obuwala engeri gye mujajaamizaamu ebitundu byammwe ebyekyama eri ku high level. Tebikyali byakyama, bitundu bya public. Kankubuulire bitundu bya public. Ate nze kisinza okuneewunyisa ku mulembe guno kankigambe nti buli muntu gwe baleeta nti no zino nyuzizo teyeegaana. Agamba ekyo nakikola naye mu nsonyiwe. Bannange omuntu gambako nti oyo AI kitegeeza ndowooza ebintu bino eno babikola baagala abantu bakole ki? Bannaye kambabulira abantu ka balina waaka. Abawala balina waaka kankubuulire teweetaaga kuteeka waakawo ku mutimbagano. Abakazi balina waaka. Golowoozaga amaduuka agatunda ekitiribiita agatunda simanyanga putulu simanya bikyolowooza bani ababigula? Bakazi banno be babigula. Teweetaaga kuteeka waakawo ku social media mbu abantu bakulabe. No, I'm saying simanyi manya gaabyo naye like njagadde mbasigire ekifaananyi. Oshegedde nti olowooza abo abantu abatunda ebintu ebyo mbu simanya ebintu ebikola amazzi simanya ekitiribiita simanya mujje mugula akashera, olowooza babiguza baani maama? Babiguza bakazi bannammwe. Abakazi balina waaka wanene e Kampala kambabuulire. Naye nze buli katambi kendaba akafulumye omuwala ng'alowooza alina waaka. Nze sirabawo waaka. Exactly my point. Essaawa yonna ofuuka maama. Omwana wo n'ajja ku mutimbagano n'alabanga ebitundu bye ebyekyama baabiteeka ku mutimbagano. Ate kambabuulire intaneti teyeerabira. Banammwe intaneti teyeerabira byonna ebintu bye tukola ku mutimbagano. Ensi ebiraba. Lujja kuba olunaku lumu bajja kujjukiza ekintu wallahi nga toli proud of yourself. Olaba nze waliwo wentunuulira vidiyo zange ez'emabega naddala ku nnyambala yange nennenyamira nenga bannange oba nali kuki ng'olabira ddala mu butuufu. So buli muntu atuukamu egyo emyaka kambabuulire, don't over waste time. Mbu mwekwata obutambi bw'olumya omusajja nga weekwata obutambi ebitunda byo bigenda tutambulira ku mutimbagano eby'omusajja tebijja kubaako. Wafulumya akatambi naye ng'ate rate obutambi kwe bufulumira guno omwaka bannaye oba Mukama yateeka ki mu mwezi gwa Juni? Omwezi gwa Juni gulimu okufa, gulimu ebyambyone, gulimu ebyobusegu, gulimu buli kimu. Kankubuulire era twabadde tukyali awo nga tuvudde ku bya Shan Lips Kisitu naye n'atuyiwamu obutambi. Kisitu olaika tomumanyi n'atuyiwamu naye obutambi. Alyoko bano basire kwini b'oku mutimbagano. Kaakati nno teyeegaanye nako. Simba ne manyi agenda kwegaana. Ndabye babbuloga bali mu kubitambuza okwo ku media nga bagamba Kisitu agambye obwobutambi bwali bukadde. Stupid. Ogamba nti ati nno obutambi bwali bukadde. Nze mbadde nsuubira nti agenda kugamba nti obwo si butambi bwange. Bannange nze akange ne mumala mukalaba. Ako si kange. Takasobola kuba kange kankubuulire. Naye kati nze wengambira nti abawala banene obutambi bunene babuteekayo baagala. Ye muntu bye bintu okusplitinga out n'ovaayo okyogereko onnyonnyola abantu weetondera abantu. But anyway, I think somewhere somehow ndowooza kirabika kiyambako naye akoze post namba waneeno nga yeetonda. Nga yeetondera famire ye, bafanzi be, bagoberezi be, ba inspiringa nti mu musonyiwe essimu ye baagibba naye obwo obutambi bwa dda. Ekikigwe mbwo obutambi bwa dda naye ani afulumya obutambi buno kambuuze? Ng'ate yabumusindikira. Bannange omulenzi
omulenzi tomunyongera abasajja ndibota waliwo Rosale ya jeans n'osanga mu ddole abakazi bakikozesa n'okwetega nze waliwo omuwala omu okwetega omuwala omu yankubira nanga mumanyi kankusindikirako ku buvidiyo bwange yasindiko kati awo kanyina okukuba essimu mugambe kakasente ddala obayo kaakati ngeno abasajja bwe babulabanga buli omu ng'akuba essimu nzijaamu ogikuba ogikubirawo lwansonga obeera olina kyolabye ekyenjawulo mugawaye katulabe ndayira bubakolera tosobola butagikuba kuba kwetunda automatic kwetunda munnageze ekisinza okunzija enviri ku mutwe ekisitwa okuvaayo najja n'agamba nti obwo obutambi bwali bukadde ekyo mbadde sikimusubiramu kale oba yalisirise bubwe ddala yenze nga walinganga akkaatiriza agamba nti ddala oyo yenze nze bannange nze akatambi ne kamala kafuluma nze oyo sisobola kuba nze oyo aba AI sisobola kuba nze kankubuulire sisobola kuba nze ekyo kiggwe abawala obwomuze bagukolera ddala nnyo kaakati okwo nakwo part of kwetunda kaakati ate oba otunda otya omuwala yansangako mu takisi naŋŋamba gyebaleko nti kale wabula ndeka tonzijukiza omuwala gwe nalabye ku TikTok ng'anyumya nga bwe yasanga omusajja mu takisi mbu omusajja n'atandikirawo okulya ebintu mu takisi yali eragawa eba egenda Masaka eba egenda Mbarara eba egenda wala kyova olaba rate abantu kwe bali mu kufiira siriimu n'okufuna infections nnene omuntu avudde eri tomanyi gy'akutte yenna amagalo g'obwedda buli wasanga waakutte atandise kukwata mu bisoobooza olaba omusajja owuwe yennyini ng'akusokodde mu bisoobooza asobola okukwasa infection kati olwo omuntu gw'osanze mu taxi ate nno omuwala ye nno nga tatya ng'abinyumya ku TikTok by the way singa vidiyo ebadde teriimu nnyo byabuwe mumbadde ngenda giba playingira mugiwulire naye kwegamba bamaama tuswadde ne tuswadde nnyo ne tuswaluka sibalimba nze omu ku baswadde yadde ng'obutambi sinnaba kubulaba anti nze saagala kulaba bitundu byakyama by'abakazi bannange biba binneesittaza. In the other news banaye nga maliriza emboozi ya Kisitu, that wasn't nice Bambi, I'm so sorry to hear that. Naye this should be like a wake up call to all girls out there nti bw'oba olina omusajja time kimanye nti waliyo time y'okwawukana oyina w'ogenda okusisinkana ebizibu mu maaso awo nga mukyawaganye n'omusajja nga washaringa ebifaananyi omusajja ajja biteeka ku mutimbagano ajja bisa muzi WhatsApp group ate tojja mugaana. Otherwise that is too bad, it is too sad, extremely sad. Naye in the other news tulinawo Dr. Sarah Rashid Lukwago. Dr. Sarah Rashid Lukwago afumbirwa buli mwaka. Zasiraga ku mukyala mukulu alina mu kisanga oli omukyala naye nze kambabuulire bakyala kolamu bukozi sente osirike obulamu bugenda kukugondera bino abasajja be bamanyiira omusajja akumanyira ng'omuleka ng'ofumbirwa omulala life is short nze nina gye njigidde ku doctor nze kenyini nakola interview ya Dr. Sarah Rashid Lukwago like last year but one ng'afumbiddwa omwami gwe bayita Bash. Era Dr. yampa omudidi kwa olwo olunaku sijja kwerabira Dr. Sarah Rashid Lukwago nkunoonya onjokye mukwano nkunoonya oyongera onjokye twalabye Dr. ng'afumbiddwa mwami bamuyita Dawishi era Dr. Rashid Lukwago wenjogerera erinnya yalikyusiza si ye Rashid Lukwago kati ye Dr. wa Wishi ananga ekiri ku TikTok just no kinyuma kifumba mutuku eno wetulaba ku nyuzi eno wetulaba ku couples ezibreaking the up eno wetulaba ku tuli ku kasavu kanyama ate nze ekisinga okunyumira ku TikTok waleno is how people break up and move on so fast. Omuntu last week nga wamulabe bamwengejize na musajja mulala next week nga afumbiddwa mulala oba kitegeera banaye tewali budde tewakyali budde kati n'ekisembayo obusegu buyitiridde ku TikTok bannange omukyala oyo gw'olaba mu kafaananyi awo bakyala banne bamunoonya bamulope ku poliisi omukyala oyo gw'olaba Seeka yakwata ekibugina n'akiteeka bw'ati ku TikTok n'akyanjala omukyala oyo gw'olaba awo kaakati omukyala oyo oba ayina abaana nze mbuuza olowooza ayinayo ku baana
ayinza okuba bamulekwa nga babamulekera nga talina kyamagisalasala wayanjala nga yafiirwako bba. Nze oyo omukyala munoonya mukoleko interview. Njagala nnyinnyonnyolemu ekintu kino akikola ata kuba bannange kintu kusiba pini oteeka ekibugina ku intaneti si kyangu. Anna olaba omuntu akugamba nti endagaako kati ni bwoti ng'ali omu nga simanyi tosobola. Naye gwe munnaye abakyala b'e Uganda nze mbatya bakisobola. Okitegeera? abazungu bo tebamanyi nti kiswaza agaana epeero dikulaga Bannaye kankubulire wano mu Buganda na wano eno aza African culture. Ebyo bintu biri very impossible. Era simanyi TikTok bannaye etufudde gundi etugize etusudde eddalu. Abantu bali taken up by views. Okitegeera? Osangira ddala abakazi abakulu kati ng'oyo ng'asazeewo yeeweebuule. Despite ekibugino kitunze mu private kikulemeredde. Okirese ne ku mutimbagano okiraze ensi. Public toilet. Asanga yayingira. Kibi nnyo bannange. Anyway, esimu yange eri busy tulina Muslim singles and searching. A road to halal marriages. Yes, olunaku olwaleero egenda kubeera live olunaku olw'ekiro. Obudde obw'ekiro. Naye abasiraamu banzisa amasimu. Naye abasiraamu tebaagala kusasula. Bannaye nze sikolera bwereere. Sikolera bwereere. Nze bwe mba n'abakolera obwereere mbawa buwi. Naye nze sikolanga nako ku bintu bya bwereere ka mbabuulire. N'okulya emmere nsasula. Saagala nnyo kozesa bintu bya bwereere. Kyovula nange saagala nnyo kukolera bwereere. Naye nga abeetaaza okubeera connected. Mugamba bulijjo abasiraamu bagamba nti abasajja abasiraamu tebalabika. Abawala ne bagamba abasajja abasiraamu tebalabika. Abasajja ne bagamba abakazi abasiraamu bannange ffe tetubalaba. Kaakati mbayina ne gurupu weeri. Mujje mugiyingire abaana ab'obuwala mubeere wamu abasajja bammwe babasanga awo. Naye obuzibu temwagala kusasula kuyingira gurupu. Nze ngenda bakonekitinga mbakwasaganye. Actually, Muslim singles to halal marriages ekola partner search, ekola parental guidance, ate nga tubuulirira n'abafumbo. Tuli bangi sirinze lwakuba nze face ya Muslim singles. Munoonyeko ku nnamba yange y'essimu gy'olabaawo wammanga ebisingawo ojja kubeera obimanya. Abali emitala w'amayanja make sure muli mu nsi y'emu. Kibeera kyangu nti nkukonectinga ku muntu ali mu nsi yo. Naye kati bw'oba oli mitala w'amayanja okuggyako ng'omukazi onoonya ali Uganda. Naye bw'oba oli Dubai making sure nti omukazi gw'onoonya ali omwo mu Dubai so that oyanguyirwa okitegeera. Guys bannaye kino ekintu kigenda bagasa ate mugenda kifunamu. Mwebale kutula mwebale kusubscribe nga nze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.